bintu by'abamwindi muzungu byatundibwa abamwindi muzungu abamu bakomawo ne beetwalira ebintu byabwe. Kati ekitongole kikola ki? Ekyo lwaki tekigenda? Sente bano ze badde balya ate zidde mu ki okukola emirimu emirala. Naddala tuzeetaaga okwongeza emisaala kuba emisaala teginnaba kutuuka ku level gye tukola ki gye twetaaga. Waliwo ebitongole ebimu ekibadde kifuna ssente okuva mu ggwanika, kifuna ssente okuva mu ki mu ggwanika, ekiziteeka wano naye kirina olukiiko olufuzi, kirina ofiisi, kirina secretary akwata baakawuntanti bonna n'emmotoka ekipangisa n'abo bafuna kwegamba insurance, ebyo byonna bwebalirira. Naye ng'omulimu gwakyo kujja ssente mu ggwanika kuziweereza ku district. Noddira abantu abayivu bonna balina ne madiguri ba doctor just kufuna ssente kuzijja mu ggwanika kuziweereza ku district y'Empigi. Ddala omwana yasomako wano enakawa byonna tasobola kukola mulimu ogwo. Kati awo tukati banaye mukoze mwe mwajjira, yes kyali kyetaagisa embeera bwe yali bwe, naye kati embeera eyo tekyaliwo. Mugende awalala. Gwe ssebo ne doctorate yo katukutwale mu Ministry of Finance. Ojja kubeera wa mugaso nnyo okusinga wano w'oli. Ne wabaawo ekitongole ekinene ennyo nga kyakola nguudo zaffe, kyakulabirira wano nawali, naye ng'omulimu gwakyo kunoonya kampuni ki gye tunaawa tenda egy'okukola oluguudo olw'e Kampala, okuva e Kampala okugenda e Masaka. Naye nga kinene nnyo era kituula nekigamba ti kati kampuni y'Abachina yejja okukola ki kyotyo. Ate wano Arab contractors bajja okukola oluguudo olwo nga kinene nnyo nnyo, emmotoka weeziri, bapangisa ofiisi, bwe bainginia abakugu bonna bali omwo, naye nga just kugaba ki nekirya ne ssente empitirivu. Ono omukulu wakyo atuulako n'ensimbi saagala nazoogera wano kubanga muyinza okuzimba omutima muga kati ebintu ng'ebyo oga nti okay, lwaki omulimu guno tegukolebwa jasika akadesiki akatono wano, balabe nti kampuni gundi tugiwadde tenda ekola oluguudo okuva e Pakwach okugenda wa Arua. Ero bwe bityo. Naye banjiniya baffe badde mu ministry bakole, ne ministry ekole ku nguudo endala kuba abakugu bali bikugu bibamu, ate nga tebalidde ssente empitirivu nnyo ng'ezo. Then waliwo ekitongole tya ffe tuli bamwanyi, era ekitongole kino nga tetuliiwo n'emwanyi zikoze eki gundi tugaa kirungi nnyo, yes mukola ku mwanyi naki, era mugambye muleeta ne ssente empitirivu nnyo ez'emmwanyi, naye mutuweeko just omusiri gumu ogwammwe ng'ekitongole ogwammwe gwe mulina omuvudde ssente ezo obugagga. Emmwanyi z'abalimi era bwe balina emmwanyi zaabwe si bwe kiri, era bazinoga bulungi ne bakola ki ne bazitunda, gavumenti nefuna ku kasente. Kati mmwe ekibabeezesaawo kiki? Mutubuulire kiki? Yes, mu kaseera kali oba oli awo embeera yali ntuufu, embeera ate ne muga nti ffe kasita mukwata ku kitongole kino mufudde, n'emmwanyi zammwe tezijja kutundibwa. Era kakati ffe tukakasa omutindo gwaki, era abazungu bamanyi ffe. Emmwanyi zino, emmwanyi okulimbwa ku mutindo guno yaleetebwa wano mu 1920, omutindo okukola ki, emmwanyi yaliwo wano nga n'omuzungu tannajja, naye emmwanyi y'omutindo eno 1920
naye mwaliwo mmwe abakitongole ekyo luli emwanyi tezatundwanga ate kakati ye mwe ddala sente zemukozesa muzijjawa kakati nekirabika nti kakati ekitongole kyekifuuse ministry era kisinzeeko neki ne ministry ate nga kirya sente empitirivu nyingi nnyo. Lwaki sente ezo tuziyiwayiwa? Katukendeeze kusiga nti ebintu ebikola ku mmwanyi bijja kuvaawo, n'emmwanyi tezijja kuva ku balimi bananyinizo. Bananyinizo we bali abalima emmwanyi bananyini mmwanyi. Omulimu ogubadde gukolebwa gavumenti kola nti omutindo mutuufu, tukyusaamu ne tukola research. Kakati emmwanyi zo ze tulina eza krono, munnaffe wano omwivu waffe w'ekitiibwa omugenzi Sebunya yakola ki? Naye nga ali mukozi wa gavumenti, wali e Kawanda tali wa kitongole kino. Bw'akola n'anoonyeza naga nti emmwanyi eyitibwa krono ate esingako. Kakati naga nti bannaye bannayuganda tudde ku krono. Ogw'omulimu n'akola ki? N'agukola. Gavumenti negaa kituufu nnyo, negira nega nti abantu abaagala okugira mukole bunasale bwammwe ng'abantu temuliyeeyo. Gavumenti nefulumya sente nekola ki? Negula emmwanyi ezo neziwa ekitongole kino, mugende mugabire abantu b'e Kalungu. Ne Katikkiro wa Buganda Muite naye kwegamba atwaleko mu ngeri ye naye yongere okubunyisa emmwanyi. Kati gavumenti nekola ekyo, naye kati bafuuse banaye ffe ogwo omulimu tegenda kukoma. Minisitule egenda gukola nga bwe badde ekola ki? Ekola. Kakati bagamba trade, munoonye akatale kaffe, emmwanyi zaffe kati tukoze nnyingi, munoonye akatale akatuufu akanatuwa sente empitivu ne batuma abantu. Tugaziyeeko kuba kati tubadde tukolagana n'Abangereza n'Abamerika banywa emmwanyi zaffe, naye kakati ne mu Afrika muno mugaziyeeko. Omulimu gavumenti nekola ki? Negukola. Tatya waliwo amawanga agali amatwale ga Russia, Soviet Union, baagala nnyo emmwanyi. Mugendeyo, gende Serbia. Kakati n'Abachina babadde bamanyidde gundi majani, naye kati Abachina kati beyongedde ku nfuna, kuba emmwanyi yali ya bbeeyi ate ku nfuna nabo kati gwe nolemerawo nogati tekijja kusoboka okufa n'obutanyaga. Kakati mulaba era bano bazze kuwavuwaza Uganda era batunulidde Baganda. Gwe omusajja ddala w'ekitongole gwe baleeta ate gw'otaputa enjiri eyo n'ogitwala mu bantu, abantu ne babuukira ne babuubuuka, n'oyongera obusungu bw'abantu anga tebyogera si bya butuufu, si bya bulimba bwereere. Kaakati lwaki tetukkakkana ekitongole Parliament yakkiriza kiveewo, emirimu egibadde gikolebwa giddewa mu Ministry of Agriculture, tulindeko tulabe nti era baali boogera kituufu. Emmwanyi zaziri twawula wano baazitutte nti ate wali gundi Nakayise munaye yagenze yabadde akyali awo n'alaba omuntu omukyotala ali awaze yatwala ki? Emmwanyi ze. Tulinde tulabe. So yensonga eyo sigamba nti kati gavumenti oba empeereza egenda kutagala, empeereza egenda kweyongera okunywerera ddala, ate nga tufulumya sente ensaamusaamu ku bantu bano abaweereza baffe. Sente endala ezibadde zigenda, njagala mbategeeze, akawumbi kalamba okuva ekitongole oba ekibiina kino kyatandika bingi nnyo. Okusooka obukugu bw'abaweereza baffe ba gavumenti bweyongedde, naye nga kiva mu lukuŋŋaana luno abakulembera abakozi bwe batuula ne balaba embeera nga bweri ne bawa amagezi nti obukugu katugambe obukugu oba okusoma empapula z'abakozi baffe
ze tulina kati zikyali nnafu. Twagala abakozi abasomyeko era beeyongeddeko waggulu olw'ensonga nti abantu betuweereza bye batusuubiramu bingi ate bye batusuubiramu bigenda bikyuka ate n'abantu n'okutegeera kwabwe n'engeri gye batambulamu era egenda ekyuka n'olwekyo abaweereza balina nabo okukola ki okukyuka babe nga bwe banaabaweere bajja kuweereza bulungi ate basingako basoolobakoko katono mu kutegeera mu kumanya ne mu kukola emirimu gyabwe okusinga abantu bakola ki bebaweereza. Kakati obuweereza bwaffe kati wano nga mu Uganda weewaawo abamu balowooza nti butagala. Tebutagala. Singa badde butagala oba oliawo na bino bye tuliko twandibadde tukola ki tubituukako twandibadde twagudde n'ebigo naye tetunaakugwa tukyali banywevu era tugenda mu maaso. Weewaawo kati tugezezzaako okukendeeza ku bitongole bye tulina. Tekitegeeza nti kati tutagala. Waliwo ebitongole ebibadde tebikyalina mulimu byateekebwawo mu kaseera kabyateekebwawo nga byetaagibwa ne bikola omulimu gwabyo ne guggwa. Kakati ng'ekitongole ebintu by'abamwindi muzungu kiti ekyo kisigalewo kibe. Nobody is going to touch your coffee. Government is going to make sure everything is okay and the guidelines are there and help you actually to grow even more coffee and better coffee. Say no. You have a scheme of taking it away. And then coffee now moves from being a plant to now being a symbol of national achievement for an ethnic group. It is now Muganda's. It is, that defines a Muganda now. Muganda with coffee are one and the same. Therefore, you touch coffee, you are touching me. You are touching the very eye. So it's coming in at the right time. The right time. Kagenda ku bitongole ebyo. Naye singa tufuna akawumbi 1 trillion, simanyi oba waliwo yali abazeeko. Wali obazeeko ku kawumbi sente awo. Atuuka munnange era oli mutuufu okajjawo. Naye kubanga singa tukwakwasaawo noyinza n'okukankana n'ogwa ebigonga 3. Naye ate bwe kabeera akatabalwa ka trillion ate oyinza n'okukuba ebisenge waliwo angoberera. Tulowooza nti sente ezo zisobola okudda mu mugwanika ne tukola ki ne tuwongera ku basomesa baffe emisaala, ne tuwongeza ku bapoliisi baffe, ne tuwongeza ku bakozi baffe abalala ba gavumenti ba journalist nga mmwe, aba gavumenti abatali mu kampuni, ekyo kye tuliko. Naye ate oli bw'agamba nti ze sigenda olw'okuba omusaala gwe guli eyo, omusaala gwennyini omutontono ogwaloozebwa buli obukadde 40 omwezi. Ate yongerako sente z'abagenyi, nankani wasula wano, singa ensiri emulumako waliwo insurance kugaana ensiri okukola ki okumuluma, buli kasi ne bwemuluma erumanga erumye ku muti tewabaawo na. So ebyo ezo nazo nabo bw'ozigadde kaakati obuli bw'enguzi olukuŋŋaana luno era bwogerwako nga twagaye wabaawo network wayi mulabye mutya ebintu wano ewaffe bakayita kitu kidogo, si bwe kiri kafuna olulimi Oluganda oluyitibwaki kitu kidogo era ennaku zino bw'obeera ow'ekitiibwa
munnaye wekitiibwa gwe mubbi gwe muli wanguzi asooka nakinku. So boogera kati wayi obuli bw'enguzi tubulabye katugambe mu ngaba y'emirimu mwe mwakola mutya kubanga abantu ffenna tufaanagana bannange kaabe mweru kaabe muki ate embeera bwebeera bweti era etuleetera ki eneeyisa oba olya efaanagana n'okwongera buli bw'enguzi mukoze mutya katugambe mu lukuŋŋaana luli olwasemba oluno lwe twalimu twafuna bannaffe okuva e Misiri ne Palestine ne bajja tugambe mukoze nti ffennaffe twali bwe tutyo kitu kidogo yali afuuse ki kitu kidogo naye ffe kye twakola ebintu byonna katubiteeke muki mu lwatu tulanga emirimu gyaffe twagala ba human resource bwe bati twagala abasomesa bwe bati buli omu n'asaba kati osabira kuki ku gundi ku kyuma wano ku layini nze kalekeezi nina ebisaanyizo bino njagala kufuuka gundi musomesa tyoke gwe ng'oyitamu ebisaanyizo bikuyisa kati kakati ne mujja mu interview nayo yaki yakukyuma siga nti ate mujje mu lunaku gundi waliwo body x wano mujja kusinkana chairperson waayo wa body x omukyala Nalukenge nedda nga muna akola interview yo ng'oyita wali ekyuma kikulaga nti ofunye 6 ono wa 75 anti twagambye kasita omuntu abeera wa 65 n'ogenda waggulu oyo akoze eki ayise kaakati ekyuma anti wasaba busomesa ti ekyuma kye kikugaba gwe kefa tulyamureeba tukutumya Beam Secondary School kyuma kye kikola ki ng'ogenda Beam nebbaluwa yiyo bagitaddeko ogijjako kuli kuki ku kyuma nga head of service agitaddeko omukono ogenda bugenzi ya Beam ng'otandika kukola kati abo ne baba nga bakendeezezza ki ebintu bino bya kitu kidogo. So ebyokuyiga weebiri bwe bityo then abalala nga bannaffe kitu kidogo kasita bakukwata booti nti kitu kidogo ti okitutte nti okay ekooti etuula mangu awo bakusalira omusango ne bakuteekayo emyaka emitono 7 kandi bw'otunuulira ti wayi esiringi 2 oba emitwalo 2 ye najje ku mulwadde bagende bansiba emyaka 7 gundi wali bamusiba Serwaniko wali gyali ne gundi mukyala Nakaye naye bakola ki nze ndeka sente z'emitwalo 2 beera nago kankuweereze kankuwa obuyambi bwetaaga buweereza bwetaaga ogende naye ate waliwo n'abalala nti okay tukulabye gundi sibu Dr. Nakabago wadde ofuna omusaala wano okomazira n'emyaka 2 nti okay wadde ofuna sente bazibalira bwe ziti naye akeedi gye wazimbye wali ey'obuwumbi 8 munange kiki wabaako omusuubuzi oba wagenda nti nedda musaala gwange ngaze musaala ogwo tegujja mu akeedi eno weewolako enankani ti seewola mu bagundi housing finance ti okay kale totumatizza mu kunyonyola tusooke tukole ki tukuteekeyo akeedi eno katugitunde agifuna amakubo makyamu tujja kulekera akayumba ke wazimba nga wakayingira service kuba weekali wakazimba ate tewakazimba na mu town wano kwa tewalina sente ezikola ki ezigula wano
wakazimba seeta nazigo ako tujja kako wakazimba mu sente zentuufu ako kako naye zino akeedi zino zogize negundi zino ezo obadde obba bannayuganda waliwo nenkola eyo naye ati waliwo nenkola endala waliwo amawanga agamu agagikozeseza naye ngaera bayambyemukko bakuwayo kadagala okanywa omulundi ogwo gumunowona toddayo ebyo biba bikoze eki biwedde okanywa omulundi gutya kwegamba gwe nowona newebaka mirembe okay